All right, good. Church News TV Uganda, tell the story tunyumize. Muri mutya mikwano gyaffe abawangalya amawanga ag'enjawulo namwe abali wano ku butaka mwebale okubanga mukakalabya byonna bye musobodde okubanga mukwasaganya mpozi twongera okubeebaza n'okubayozaayoza bambi okuyimirira awamu naffe okubanga mutufudde ab'amaanyi oba oli awo bannaffe abawangalya mu UAE Abu Dhabi Star gamba te muganda wange Hamza ebintu nalabye obukakafu nti mubiraba mwebale nnyo obubaka bwe munziriza nange nenziramu amaanyi nemanya nti oba oli awo tetubyekolera bakira tubikola ffenna awamu. Okay, yenze Mpaji Given Brian Kagat, the gospel music apostle, balamusako mu ngeri efaanaganako ng'eyongera ku mulundi guno tuli asaize no Ndeje. Yes, Ndeje Zanta bakira opposite ne Gombolola ku Ndeje Miracle Revival Fellowship Church ate kakatifu wano etuguse. Yes, tuli wano kubanga we tell the story, you know, tuli wano kubanga tukunyumiza. So olwaleero tetuli wala bakira tuli saize no Ndeje ku Ntebe Road nga bwe nkutegeezezaako address eyo wammanga wano ku Ndeje Miracle Revival Fellowship Church. Kati olwo musumba ndaba obudde n'akasente ke mwateekangamu okufuna tracks ezo olwaleero kiyinza okwenkanankana n'okusasula studio no recording nga temwayinanga recording studio ebiro ebyo mu ebyo ebiseera ndowooza ffe twawuliranga studio eri emu eriwa yonna kasiwukira nga yeka ya recordinga music nga nomala gagendayo ng'oli mwana wa mwavu olina okuba nga onywedde. Yes. Ku bayimbi ki abaliwo mu biro ebyo abasobola okurekodinga ewakasiwukira bye mwali nabaawo nga bumubateno batya baali nnyo bakadongo kamu be baalikodinga ngaeyo naye ffe abana abagundi twayagalanga nnyo ebyo bitraka nga byebisinga okunyumisa naye pozi abantu abakikolako ne balikodinga eyo yali Menton Summer ne Shanks DVD abo nga sente balina balina kubanga bali bakola ne ku radio ya Buganda kati nga bayimba simanyi akasima kakongoli joke chikajo mwatu kamenya kati awulagadi ne naleta bamusakata bene bamukubira wakasiwukira eyo bamusakata kiboko nazimatira ne Mola Mercy naye naluddamu kati byatuka okwawukana anti juka bali bayimba babiri otyo ne bawukana anti kati Mola Mercy ne Ragadi chegeza Mola Mercy yalimu mu luyimba lwa bamusakata. Yes. Kati ye Mola Mercy naye okulaga nti lwakwata nnyo naye nakola olulwera bamusakata Mola Mercy lwaki akkiririza nnyo mu bintu by'okukopolola oba ye talina kuyiiya nga ye balinamu enkola eyaabwe nga aleeta ne bamuzimbira kuba ndaba nnyo ne mu amalula eno bwe yava mu amalula ate naye n'ateeka bagamba nti ye yali aluyiiyiza kyakaba aluyiiya babiri ono bwe yamala oddukuba naye n'aluddamu ati bamusakata baakuba basooka ne balukola babiri ne Mola Mercy Ragadi bwe maana aluddamu yeka nimba lwali naluwulirako. So ne gunni nakola alubamu eye Shanks DVD ne Menton Summer bano Mola Mercy nakola ne Ragadi awo byatuuka ebyekiseera abagundi ba Smart Gents benkugambye bagundi basematimba nabo bakoze Juliana ng'ayimba ne gundi ne Irene Namubiru abantu da group waliwo IJ bagitanga IJ kati IJ balina koleka concert ba ku Little Flowers awo inga ya Irene jenga ye Juliana nga bagita IJ ku mulembe erawo kyakomawo oba simanyi kikireeta kutabula naye nga bagitanga IJ nga bw'okyogedde ebwe ekitebe kiri kati nga abaana mwe bali abayimba hip hop mwalimu Mark Rebel bambi ye yabesinganga nyawo ku sharing naye muyimbi kati twagera ne tufunanga mu obutundu nga gwe kabaka weeyo Mark Rebel yali w'amaanyi nnyo ku sharing kati waliwo guy bamuyita Nize X edda yasookeranga kulinya bamuyita Nathan Prince nga teyayimba ne Simple G yaliwa wayindo za Rwanda naye yakola production yeyo w'amaanyi kati noberawo ne Mary J twalina abayimbi baali bangi mu ebyo ebiseera lwa Mary J atali Mary J Bridge simanyi omuzungu asiyo yono Mary J ali mu kadugala waliyo Lady J waliwo n'omwalo omulala
yali akubaraga bali bamaanyi so bwe bityo ebiri abayimbi abaaliwo luli saazi no benyinza okwogera nti abo twali nabo obanga bambali mu bya comedy nga nenga we bali balamu nyinza kwogera Chameleone Eddie Kigere oyo gwe twogedde Eddie Kigere naye yaliwo nedda gundi anengere we yamuleetamu Eddie Kigere Mola Messe oyo gwe nkugambya ani bugiwugi nga tebo bali nnyo bagoba nnyo ku Jaja Sinansi nga bakola ki Jaja Sinansi wa erinansana Jaja Sinansi amoti ajogerako nnyo badde ku Jenina otyo kati bo nga bo bagire kyavaamu awo Lion etandisa awe bwayise mwala wakolanga obuntuntu kati ffe amaanyi twagateekanga mu Transday mu masomero ne tulaba entertainment prefect netumugamba twagala kuleeta netumulaga abayimbi betuleeta nga tutimbira ddala poster naye nga tekubeerako bifaananyi byaffe kubeerako bifaananyi abatupaka abachakadamasi abani naye nga owandiikako n'amaanyi anti ke kantu akali kasikirizanga kati ng'oteekako erinnya Tommy Cool Nathan Prince Simple G MC Mola Messe webityo ebintu webityo nga basasula 2,200 ekintu nekijjula nga ne mu kikuba tukikuba twakikubira ddala era ffe abatandika Transday ezo tetugenda progressive kajansi progressive waliwo yatandikira wano yatandikira ku Lubaga Road edda kati baatekawo Alliance model netugenda eri St Francis amasomero twagatambulanga kati netuteekangamu ebirungo bingi nga twagala tujjuzenga nnyo kati nga ekishow waffe tugitegeka naye ngaerimu ebintu kati nizinya erimu modeling nga abaana baagala ebya modo nga bayingira webati ate nga ne modo ateekeddwa osasula arujesalinga asasula otyo mweyo Transday nga bawangula ina katwala tewaliwo kuwangu ye ayagala abamu twakolanga nnyo n'okututumbula amasomero gaabwe Taiba High eze egenda okulabagenda kukompetinga n'abagundi bya modeling era nze okubeera nnyo ebyo ebintu bya design bikina biyigira nnyo eyo ng'abaana bambala ssebo gwe nedda abamu nga bamayiminga R&B raga onoteekala ebigenda okukolebwa modeling mayimingi ragada kati oteeka kwakali modeling nga batandika okukulumba kubanga ffe bali batumanyi ngagamba nze ngenda kola nga modeling ngenda kola nga abamu batulumba nga bamubuuza tiki kati wetyo Kampala tuyinkoze ebintu bingi mpaka ekiseera ebyo byonna biva kubanga n'okulokoka nalokoka sasooka kunywera neesiganga nga tulumba neeri ono gundi ono Kabuye Ssemboga yayimba oluyimba lwe bayita ebisaanyi bimbunyebunye tata wa Jamie Culture yes exactly yasookera kunze n'agamba gwe ngendo featuringa mu luyimba lwange onteeremu wano nga gogendo featuringa nga ye nze agenda omuteera otekemu ka rap kano kenawulya kati ako waliwo gayi bannange mwerabidde erinnya naye naba mujjukidde mu maaso ajja kunzijukira nja kugamba nti mujjukidde kati gundi yakonnekitinga naye Fiona Mukasa kati Fiona Mukasa agamba oyo omusajja nti ninayo gundi oyo gwe neerabidde yagendamu nimba mpula nga lukuluma neŋŋamba ako kandibadde kanga kati oyo gayi yayagala nnyo Red Drat omunene Red Drat yajjako wano yayimba n'oluyimba that girl Shellyan oh no Red Drat Jamaica lina akaviiri bweka yajjako wano na performing mwakati sijjukira naye nga yajja wano mazima amatuufu yes kyekyamuliko twambala mangu netukyusa omanye omuntu eyaliko ng'okyusa mangu Red Drat ennaku zino yakutte kalinga mukuba style ye bamangu style yo kiri ensonga kyekigamba this is Tommy Cool kegamba nga tuli mu kali kegamba oteekeddwa okulagamuuko kali kafuka akafaananyi ako ka image ako nawe osobole ogyeyanga mu nnyimba zange ogambangama kati ne Red Drat yakakolangamu yes
kati bwe kitowe kibeera awo Katonda n'anyamba waliwo omwami bamuta Derrick King ne tukuba Maria wange Derrick King balimutanga Derrick King awo mwakubira mu real track eyo oba yaffe yennyini temwakwata ya mu Jamaica yenna nze nenyingiramu nga Red Rat yingira mu ndabe ne balukuba kugundi ku CBS ye yasooka okuba oluyimba lwange waliwo abavubuka baali awo nga tebatulabawo bagamba omusajja afumuza oluyimba kati nga Milton Sama jjukira ali mukwano gwange nga wayingira bwati lwateekako Shanks DVD ateekako omusajja tumusi awo ne tulumba gundi eno Sapienza naye yajjako ebiseera Sapienza naye yaliwo ebiri waliwo omwami omwamuyitanga John simanyi John nga kona programu gyakola y'emiziki awo naye nga kimanye enkola gy'okola kubanga era kati nga ne tubeeramu ebyo ebintu kati awo ne ntandika okufuuka naggwano mu Uganda wa kati nga bategeka ebivulu mu hotels nteekeddwa ndi muyite ndi muyite era nga sigenda nga nfunye n'abankwatira ku mazzi era ensonga lwaki mbabuulire abasajja abo okubeera n'amalala abantu yabaleeta amalala Kwegamba ogenda okulaba nga nalina oluyimba lumu nga that is my original composition original track obitegeera byonna bayita Maria wange naye ng'olaba lwe luvuga ku mpewo kati nga balanga Tommy Cool and Derrick King ng'ensi eyingira mu hotel n'oyingira n'okwata amazzi booti batuuke n'okwata nga kiba kikukwatira waliwo nali awo ku DV8 nga Julia nabo bali DV8 mpozi yali side wa awo nga bakugambye awo nga jenkugambye street Wilson Road awo DV8 yali nga waliwo ne cinema naye nga nino ebiteero byabali baki basta Yesu yebasibe byabali baki basta ngwansazeeko ne bweni nga batuleetedde ebiberenge tulya tuli bwetu naye nga abantu abamu bajja ne bakukwatako ku buviiri bati nga mbukoze obuviiri butaddemu obuyengo simanyi bwe bayita bugyero nali nkoze obuviiri nga bajja ne bakukwatako ajja saawa yonna nga gwoli wali olaba oli munene abantu bakutudde Tommy Cool yazze kwegamba ng'olaba n'amala nga n'okugenda emanju oli ayagala akubuuzeeko kati ne tufuna bamu ne bagamba manyi mwana obutakulinyirira nnyo tugenda kuteerako abantu abakukuuma kati nga wabeerawo abantu ababeera mu maaso n'oyingira muli okamusinga Tommy Cool unengeri bw'otambula atalinnya kusegeera sooka oteekamu bitulakatulaka nga n'oluvumu waliwo ogatwagala Maria wange naye nga gw'osooka n'okubakuba bino otyoka obuli akatulaka akali original mpulira nekajja omukubi yayinza okuba teyali mulungi nnyo kubanga yali eyo Derrick King egini yali akozeeyo studio ye ng'afunye ssente ayiza ebyuma Derrick King yaliko ono wa Kiganda awo ennaku zino yeyita Dick King simanyi nze maama alina sawundi omulungi alina studio ennungi ennaku zino yoyo nno obedda nti mbuze yoyo kati awo ne batukola ne Dick King musajja wa kabi nnyo big up Dick King producer musajja omulungi nnyo twakolanga ekintu ssebo obulamu bwange bwonna njagadde okukulaga yonna tubadde nkoze emirimu mingi naye nga sikiwukako sente ozifunye oluusi nga zibula buzi oluusi nga ebimu okola kunyumisa bunyumisa kwegamba naye ngaolaba tofunamu mu bulamu bwange mbonyeebonye mu Kampala jo twabadde ne President Laneke ng'agamba mukyala n'agamba oyo yasulako mu bibanda ng'asula waggulu ku manda n'agamba oyo okumulaba kyali alina kyali naye nga bino byenkugamba byonna okubeera nga tufubye ololafuuba nnyo okoze buli kimu kyonna kiganye nga kiri ku famire amazima ddala ekika kyewaffe bwe weebuuza omusajja omukulu ng'akola kipakasi otambula wonna naye nga tolina wawo kati nange natuuka ekiseera nga kyekintu ekirumba obulamu kati nga kivudde eri kati kiri kunze kutaata kinonooza n'omwana ate olaba baganda bange obadduka kubanga kiri ekintu kirumba olaba nga gwe mu Kampala oliwo okubeera bwezi mwaka ku mwaka tokyuka oli mu mawanga tokyuka kubanga ffe abamu tugenze Sudan tugenze mu mawanga naye ng'okomawo nga osaba busabi nti ngulirayo ekikopo kya caayi kwegamba nga wagenda mu mawanga n'okomawo nga ne bewaleka ku butaka bakusinga okuba beta oyinza okwevuma ekyobutasoma naye nga tewaliwo emirembe gyaffe nsonga ki abamu bafunye ku ssente kubanga tetwagenderera nnyo kusoma naye ng'okola naye ffe twakola nga tewaliwo kiriwo mpaka we nagamba nti Mukama
enough is enough kati nali nalokoka kati nengamba kati mbivuddeko nenzira eno mu kanisa kati eno mu kanisa gye batandika okumbikulira ebintu eri ebikolimo boogera ebintu boogera ebintu nga byebiri ewafu ogamba maama wali bwati taata we yali bwati jjajja we yali bwati nga byebintu byennyini ebiri ku bulamu bwange nagaga naba olikola otya pozi nga weewadde eri Katonda kati nange kwe kubeera bwendi so kati right now okubanga nsitudde TV nsitudde abantu bazze wano okuwulira nti bandabye kubanga Mukama nakyanfudde waliwo ekikolimo ekyakutuka ku bulamu bwange era that's why nze lunajja nenkiwulira ekyo nengamba nti programu zange njja kuyitibwa va mu kikomo era nowulira enjiri gyembuulira njogera nnyo bikolimo ebyo tuteekeddwa kubimenya waliwo abantu ababonaabona naye nga babonaabona because of kasi nga tebabaloganga nako naye ngaobuzaalirwa bubonyaabonya omuntu eri omuntu andaba wano nga ne mu bayibuli mwalimu abantu nga bikolimo bijja birondola taata we yali bwatyo jjajja we yali bwatyo gundi yali bwatyo nga mu bayibuli naye kyekimuliko naye ate taliko maaso ga mwoyo kubikkulirwa ekyo nti bannange kino ekirabika ekindya kyekyalya ne taata otegeera bino byenkola bino nawulira ne taata wange yabikolako naye ate taata yava mangu mu bulamu obwensi eno bwatyanga bye byamutta ekyo nga takibikkulirwanga okitegeera era woosoma Ibulayimu ne Ibulayimu yennyini taata we yamuzaala alina emyaka 7 Ibulayimu wasoma lubereberye 11 azaala omwana we ng'alina emyaka nga 10+. Kati amakulu gaakyo what is curse ekikolimo kikula kati taata oba yamuzaala okufuna first born nga n'emyaka 7 njagala twogera amazima ku gwandaba oba naawe Brian simanyi amanya kigokozesa eno agonna gwempita komanyi Brian ze gemanyi ate waliwo sana Tommy Cool bangita Brian Kagati kati gwe lowoozamu nga wawasa omukazi oba wa muganda we n'afumbirwa Timothy ne babeera bamala omwaka gumu ofumu myaka 2 myaka 10 myaka 2 mwami we akuze gundi akuze myaka 7 osologa nti sisa wange alizaala era mune ebikuvaamu mu bwongo kisiimuka balina n'amannya ge babatuuma mbu oyo kati mugumba yajuza toyi kakati taata wa Ibrahim yazaalira ku myaka 7 Ibrahim olwokuba nti generation eno ekyuka ekula Ibrahim yagenda ye naye anoonya omwana ng'abula azaalira mu myaka 10 kati kankulage ekikolimo bwe kirondoola Isaaka yennyini nga bamaze okuzaala Ibrahim mu myaka 10 amaze ozaala Isaaka yennyini omukazi gwe yasooka okuwasa oba gwe yawasa simanyi yo wakubiri oba wakumeka naye kanjogera omukazi gwe yawasa ani ye Rebecca naye yawasa mugumba yawasa mugumba eba kisoboka ng'ogamba tubirage mu byawandiikibwa wano nsobola obiraga nti soma wano nga gwe mwennyini gwabyesomera nga twagala mbyogereko nsobola okugamba omukubo nampeereza wano ku bayibuli ne tubibikula otegedde bulungi Ibulayimu taata we yamuzaala myaka 7 Ibulayimu ye okuzaala okwe myaka 10 Ibulayimu azadde omwana we gwe bayita Isaaka Isaaka omukazi gwawasa mugumba bolongoto yali awo kankutwale mu maaso Isaaka azaalaani Yakobo sibo ekiri Yakobo omukazi gwazaala naye mugumba era Isaaka omukazi wa Yakobo gwe yawasa Isaaka gwazadde ontegedde bulungi naye yawasa mugumba Isaaka Ibulayimu Yakobo n'agamba mukyala we Rachel n'amugamba genda owagundi wa Biira ozaala abaana nga jjajjawe we yagamba oba jjajjawe beera jjajjawe ono Ibulayimu yagamba jjajjawo mukazi we Saara we yagamba nti genda wa Agali ekintu kyawe kidda kirondola teriyo kiroge muntegedde bulungi teriyo kiroge naye which means a curse is very strong ekikolimo kikula buli mulembe kirina obuzito bwakyo yensonga lwaki olaba obuzito bwatuuka ku Ibulayimu nga buzito ye taata bamuzadde ku myaka 7 ye Ibulayimu asusiza n'emyaka 7 bakuzaala amakulu gaakyo kikuze eriyo abantu nga babonaabona mu bulamu bwabwe naye nga tebabaloganga nako naye ng'ekintu ekisiyokera ddala okubabonyaabonya kikolimo buzaalirwa ate nga kikutulwa singa oba okitegedde ne kikutulwa n'otambulira ku layini empya nga toliiko kuyigganyizibwa okwo okuzze kulya layini eyo mu kisebuka bwekito bwe kiri Musumba
Pastor Timothy wangi olukati ojja ddi okulokoka? Nalokoka 93 ku 94 kubanga kati maze emyaka mingi ng'olokose. Nejjukira okulokoka kulala n'okunywera kulala. Olwonywera ddi kale? Kubanga nalokoka kiri kye nayogedde nalokoka tojjukira ddala nawana we nakugambyeko emabega baatukwatanga naye nga tulina amagezi ageekweka mu bulokole nti tuva mu overnight naye nga tuva mu bidongo naye nga tolwe Sunday we lutuuka ngenda mu kanisa. Kale kati onywera ddi otuuka ddi okutegeera Mukama nti weewaawo kakati ndokose naye sina gwe nalokokera wabula nalokoka kutaasa mwoyo gwange nakunyweza nkolagana yange na Mukama. Otuuka ddi okitegeera ekyo era onywera ddi olokoka ddi kale kiri tukivuddeko kati onywera ddi otuuka ddi okutegeera Mukama? Sisobola nakyo kikuwa bbanga naye kubanga bolongoto namumala mu bbanga ddene. Ate n'ekiseera we nategeerera Katonda nentuula wansi w'omusumba wange nensomesebwa nenjigirizibwa neyanjigiriza okunoonya Katonda nenoonya Katonda nange Mukama eyo mu kumunoonya gyampitira nga ndaga kino kyogamba nti va mu kikolimo lwaki nkyogerako bwogezi naye amazima gye kiva kivira ddala ku Katonda. Kati tuba tuli ndi eyo mu lusozi nsaba Mukama andaga abantu andaga amasabu vision etali yakwebaka wabula ngonaga nti amangamba ndose nenze saaloota nali ndaba Mukama nawa nempanyisibwa okutegeera nakulaga nga ndaga abantu abagenda mu masabo abagenda mu bintu bingi ngagamba abo bonna bagenze mu masabo twebuuza eri ba witch doctors lwaki nze ndi bwenti nagamba nawe bonna tekuliko noogu yabaloga naye ekibafudde ekyo kyebali buzaalirwana nga nange bambonyabonya baganda bange abamu bafudde nga tebalina bazadde abaana naye tebalina we babeera. Kino kyenkugamba nga taata bwe yali tebalina we bakola ki we batudde bazadde abaana n'abaana bali awo fa abamu abajje mujje ne babeera ewange naye lwaki nze nange byantuukako nga sirina wentuula naye mpaka Mukama yandaga ekyo naŋŋamba nti lwaki mbikulaze nkutaddewo ogenda kubeera mukutuzi wa kikolimo era ensonga lwaki nze n'ojja kumpita ewo naye ogenda okulaba nga enjiri gyembuulira nawe nkiteeka kubanga lwaki nina okuyitibwa Mukama yaŋŋamba nti abo bonna ogenda bayamba kubanga abantu bonna tuli abasumba kimu bibiri dogo kino kiri naye nze Mukama yandaga binambikulira ebyawandiikibwa bingi katola bino byetwogedde kode kristo binakonyena kuludi naye Mukama yandaga ebintu nandaga obuzaalirwamu. Dawudi yayenda nakwata nayagala muka Yuliya mu nyumba ya Dawudi yenyini leve eriko mutabanyi wa Dawudi ayagalamu mwanyina amwegomba. Olaba ebintu ebitambula ekibuuzo waliwo yaloga oyo omuvubuka ayagale mugambanyina naye olw'okuba taata we yayagala oli yasiga ensigo kati naye omutabanyi we yalaba nga sisita we atamula naloota nalaba amalusu negane Dawudi we yali kino kati noono omwana we ye okulaba alabani mwanyina jukira endagaano eyali ku Yuli Mukama kyagamba Dawudi kati ebintu bijja bitambula abantu bano abatulaba baidawenze kino kankiyamba abantu bonna abatulaba era abawuliriza nze ndi mu kukuyitibwa Katonda kyeyaŋŋamba ate ndeetera abantu lwaki abantu abamu bazze mu makanisa ne batasumululwa kati kifaanagananga mukyala wange ng'agenda kuzaala ontegedde bulungi ne bamutwala ku musawo nga akuula manyi amakulu gaakyo tagenda funa kuyambibwa ekituufu bonna basawo yeetaaga musawo n'ono musawo naye ono omusawo si yagenda okumuyamba ku kyeyeetaaga okuyitibwa kwe kwamannyo si kwakuzaala kati naffe osoma mu Bakolinso bayibuli eyogera bulungi n'agamba nti omwoyo omu omwamuwa kino omwamuwa kino omwamuwa kino omwamuwa kino muno kigambo ky'amagezi onokola byamagero onokwogera n'emyo onokwawula myoyo obitegera ebintu ebyo ne mu Befeso ekyogerako amakulu gaakyo eri omuntu nga is rich oba she is rich naye nga kino nti aba alakinga the word of knowledge. Are you getting me? I'm getting kati you. Which means nti wanajja ewanga akola ebyamagero sijja muyamba naye nga yaye ana sente ziri awo anayagala kulaba wakola atya watandikira
kati oli ow'amagezi amugamba na ssente meka tirina ssente bwe ziti n'amugamba manyi mwana wange kola booti ne booti n'alaba omukisa kyokka nsenze nja sigala nsaba kyamagero yagamba kyamagero ki kyosaba I have money here but I don't know what I'm going to do which means omuntu bw'atyo yeetaaga the word of what? Knowledge. Exactly. Musumba. Kati lwaki abantu abamaliriza byonna nga tebasumuluddwa bagenda eri abantu atali kuyitibwa kwabwe kati nze omuntu ali bw'atyo bino byagaana ebyewaffe biriwo ebiri kino bwekiti waliwo ebirondoola gwe nkuyitirawo ne mwana ogwandaba jangu tudiringa nakyo kubanga lwaki ekyo mukama kyampadde obulamu bujja kyokka amina kyekiri wano ewaffe okutula kikolimo ekyo kyoboyaga toyagala kijja kutuuka kubanga nakiweebwa toddukira ku oli ow'amannyo jangu kuwaakyo amazima ddala kati olaba musumba waffe ekiganda baaba oba oyagala amagezi musajja n'enjiri ye gy'owulira y'amagezi awagadde eggwanga lino tukkiriziganye ffenna awagadde eggwanga lino abantu boogi kati mu mwoyo ne mu mubiri bwekitebe kiri kakati nze nalagalanga nnyo musumba wange twatulako nko naye musumba ono yafa bano mu accident pastor Mike Mugerwa yagamba nti Kayanja we yajjanga ewuwe ng'ayita abalema ayita abazibe b'amaaso abaki bonna naye ye mu saavisi ye tabayita kubanga ye yategeeranga nti okwo kuyitibwa sinze kwange yembu yakwata ku balema akute ku bazibe b'amaaso talina omu yali alabe n'ategeera nti okusaa kiyitibwa n'agamba naye Kayanja olugendayo ayogera kimubiri ng'abazibe b'amaaso balaba n'agamba naye nze nange kankozese nga bw'ayogedde mulinnya lya Yesu mulabe teriiyo yalaba amakulu gaakyo n'agaba amagezi ntojjuka yayogeranga nnyo omukisa gw'ekibuga yawa abantu amagezi ne babako bye batandikawo amakulu gaakyo ku kyamagero najja oddukira ku kyamagezi kati nze ku bintu ebikwatagana weebityo naawe ndaba anzikiriza musumba wange oba musajja wa Katonda ono ayinza oba wana simu zaffe oba tujja ziwandiikako ati so onkubira n'ogamba kino kivaawo kitya ekyo nkunnyonnyola netusaba nekikutuka ekyo kyekisa kyakuweebwa ekyo kyampeebwa Pastor Timothy weewaawo weebale nnyo tuluŋŋamyamu awo tukitegedde era twagaddewo nnyo nnyini ddala sinakindi enamba yo tusobola ogisoma wano akwetaaza oyinza obba ng'oli alina bw'atambula mu bulamu bwe weewaawo nga naye yennyini tebamusanyusa omanyi oluusi tulina ebintu bye tukola mu bulamu obw'ensi eno nga golooza ssanyu naye ng'ate bw'otunula emabega waakyo kiriko emiranga ebiwoobe n'ennaku okitegeera ng'omala okukola ekintu mu mataala awo olowooza onyumirwa nnyo naye nga bodde emabega eri n'otuula gwe kennyini ogamba naye kino kyo ate nkoze kyaki okitegeera so nga naawe tomanyi lwaki okikola so ndowooza oluusi oyinza okuba ng'olina ebikulondoola waliwo abakisigira ensigo embi mu lunyiriro mu bajjajja babajjajjaabo babazadde bo babataata bo okitegeera so nga then you have to break that bridge obeere nga gwe oli ku luuyi lulala ne biri obireke sayidi eri okay enamba ya musumba tusobola ogikuwa enamba yaffe nga sinaba kale kugibawa olaba bino byetwogedde nti nga tebalinawe batuula naye right now nze nina wentuula wamenya olutindo namenya olutindo nazimba nkoze ebintu ebiyamba eggwanga nzimbye amasomero dwaliro ate nanebirala ground webigenda ogenda naggulawo amataka agenjawulo nti awo ngenda teekawo tekiniko awo ngenda teekawo gundi amataka nga soogera nti nsuubira kwegamba bwe wakuba olutindo walukubira ddala ne lumenyeka ebyalema taata bajjajja bw'ate ku mulembe gwo obikoze kitegeeza nange oba n'oyo ali sayidi eyo akyayinza okumenya olutindo weewaawo ekize kiyigganya famire ye ekize kiyigganya ekika kye ng'ebyo beewaana beewo byewaane nti ffe ekika kyaffe bwe tutyo omanyi ffe abengeye omanyi kati ate ffe ewaffe ekyo kyaffe ffe aboolugave ffe okitegeera so again you can break that bridge gwe nobeera ku safe hand nobeera ng'obulamu butambula bulungi nga bukweyagaza ate nga buweesa ne Mukama ekitiibwa ali nabo gye bali baganda baffe abo basenga balala gye bali naye Timothy wansonga nze agamba nzaalina ebyo eyakkiriza n'ennumba Mukama nga bwe yampita
nenjigiriza n'abalala nange nanjigiriza engeri gye bamenyamu ekikolimo amazima for sure olaba motoka genvuga malungi motoka ogaweza malungi ate soogera motoka era nira kimu mukama ayogere eri gyokoye munnange gyokoye kankugamba ekintu kimu nze nategeera nti emotoka si lugoyi mpulira manya emotoka teringanga nti ente eteekeddwa kubeera na ddiba limu eryo obulamu no olugoye luno nalwo okyusa omubiri gwo gukyusibwa ku lugoye siduula naye Katonda akuwa omukisa oteekeddwa okubaako noga nti ako kajja twala abaana ku masomero ako kange bana bampise ku mbaga ako nja kenjovuga wemba wano ntambula mwakali kenjovuga kano kenjo okuwa kagaati wemba ngenda mu kyalo kali kenjokola bwe oteekeddwa bulukyetegeeza naye ng'ebyo byonna kambeeko kyembagamba muntu gwandaba Setaani akusiba abalala ne batwala bibyo olw'okuba nti olina ekikolimo bw'otyo ebikolimo ebimu bikuwa okwematiriza ku ekyo n'ogamba nti eyo levo gy'olimu ekumala kati olaba nze even nawe sinabakukuta kinna wennengera ontegedde bulungi naye ate bali abandi abagamba banange nemmalambeera naye ate nze sinaba ontegedde bulungi Katonda alina kyakoze nakutula ekikolimo kyo balisebo ne banyabo njagala kugamba boti gwandaba nawe ekintu kyewamu ekyo kisobola okutuka kisobola okuviirako ddala bulungi ddala kisobola okuvaako naye nze nja kusaba enamba yange naye sigisoma wano nzikiriza bagiteeke ku screen bagiteeke ku screen kuli bagiteeke kuli screen kwegamba olinyinza gisoma omanyi woba osoma okulaba kusinga nnyo on'okuwulira kanyinza ogamba tewaye nabanga limeka 070 ate nno yenonyo gyensoma ayinza ndi mu kusaaga ngezesa yeeno teri 070 meka 04 8 0 43 naye ate oba ogiwandiise wali jukira akopolola walabako ayogedde biki ate sijja kuddayo mabega ontegedde bunyi ogiteeka kuli teri 070 8 enamba kagirabe yiyo ku screen yawo tugitaddeko awo woba oyagala kunfuna ku Facebook kozesa erinnya Muzeeyi MZEE Kaweesi Timothy ojja kulabayo bakawesi abalala banfaanagana naye eyo togisindikako friend request gwe noonya eriko Muzeeyi MZEE Kaweesi Timothy eyo eriko Muzeeyi Kaweesi Timothy Facebook gojja okunfuna ojja giflowinga ne page yange ojja obirabe page yange eyitibwa va mu kikolimo page eyitibwa va mu kikolimo jangu nsindika friend request bwoba osobodde ng'olaba friend request nduddewo nyinza okulwawo ogikola ki ogiraba bojjansale kyokola osindikako ka message omugamba Muzeeyi kusindikidde friend request naye mpulira nakulabye wano nakozewe naye njagala onyambe mu nsonga eno nemba tuli mukwano gwange ososindika kaki ka message amakulu gakyo ate gwe ebagize mangu amanye ebintu ebimu ng'abaana bamu babikutteko nankeberera akaga taata ono zamanye abaana bange nenga taata ono yadde akwetaaga nga oba oyagala toyagala nteekeddwa okukunoonya mangu so please noonyaawo Amina. Cool Church News TV Uganda tell that story tunyumize mwebala kubanga mugoberero lugero atulina Pastor Timothy Kaweesi abamba mwita Muzeeyi Timothy Kaweesi ndoza olabye abantu betuwa matuke wala bantu tuva wala weewaawo amukama ate bwatandika okukukola cooperation muganda wange tassa mukono paka nga Yerusalemi efuukidde ddala ettendo gwe kenyini ayagala gwe kenyini olabisibwe nga Yerusalemi mu maaso ga balaba maaso ga balabi so massively tukwebaza okubanga otulaba abasubscribing sijja ko bajjukiza bwe batonna subscribing to this great YouTube channel Church News TV Uganda make it a point to subscribe my brother my sister please make it a point liking commenting ate nekirala okulaba ng'okasharinga kwongereyo mukama Katonda jabbanga kutuwone mukisa mpozi akaganya kano kakakoze okwebaza banaffe abada God's Grace Junior School the God's Grace Junior School somero ddungi lya kindergarten and junior school basangibwa Masajja Kibira okyayinza omuzadde okubanga otwalayo omwana wo ne bamukushepingira mu mbeera ennungi ntegeeza ki omwana bamushepinga mu by'omwoyo n'akulanga ali mu line
ey'obwakatonda ate n'ebyamagezi abamuwa Farm Foundation kwegamba omwana n'avaamu omuntu agenda okuba ng'aganya eggwanga lye n'amawanga agatwetoolodde oba oliawo n'ensi yonna okutwaliza wamu. Mpaji Given Brian Kagat, the gospel music apostle bwe tukyali, Pastor Timothy Kaweesa, olina musumba bwe watubuusiza wali akantu ko watubuusizaako njagala oba oliawo kakooneko onywera ddi musumba wo yaani anakubulira enjiri okulokoka ojja ddi otya okulokoka? Ekyo nja kituukako kituufu nze naye mbale nakyo saagala kwerabira nnyo nga nakyo nafuukamuuko sita sinaba kunywera bulungi nayogerera firimu. Wayogererako ku firimu? Wangi nayogererako firimu. Firimu nakwata akazindaala aka microphone. Nga firimu kiji wali oyogeredde musumba? Hard target. Nayogera firimu nyingi. Ngozi recording oba ozogerera live awo? Twakozesanga tape mu video holo. Twakozesanga ziddeeke. Mulembe gwa ddeeke kujjukira. Kati so akugamba nti ogenda oginoonya teriiyo. Kituufu. Kale tuwe mukusamba musumba sokoleke. Mwekyo ekirala waliwo abaali boogera firimu waliwo Marcos ne Cats. Abajingo bajjojjo wano. Marcos yaluwa VJ Maka. VJ Marcos yali wa Kireka. Kireka. Awo ku Lwere. Ate nga Cats ali bweyogerere. Kati nga Maka ali Kabalagala. Maka wa Kabalagala oyo. Mutegere VJ Maka. Nga waliwo n'abalala yaliwo Nateete awo Wankulukuku we wato nga ye bamukazaako alakalaka. Kati nga wayogera alakalaka ne waliwo n'abaana abalala bali boogerera naye waliwo oyogerera firimu nga waliwo bagamba oyo VJ wo Kabaka. Kati nze neegombanga nnyo Maka. VJ Maka we Kabalagala. By the way omwami legend invitinga we okwogerera firimu okuvuunula firimu okwaddala kuno okutambula ensangi zino. Oyo Maka. Bali bagayi beyitanga bannabbi. Olwo musumba gwasa amakanda go gaaliwa? Nze gaali awo ku Lwaga Road ku Kivu era waliwo ekibanda. Nga kikyo? Oba ng'ogenda mu kugenda? Yali nanyini kibanda yali Musa. Nga nze njogerera mungana waliwo n'emmange waliwo ekibanda ky'abamutanga Bbuulu mu Kyabakadde. Naye nga twogera. Waliwo Kyabavubuka ne Kyabakadde? Waliwo bali bayitawo Kyabakadde. Zooni. Naye nga mmwe eyo zooni. Kampala Road. Lwaga Road. Awo nno ntegeera waawo. Naye nga twawogerera firimu ebiseera emu Katonda yannyamba kati natuulako nnyo okumanya engeri boogerera firimu nga nsooka neggalira nensooka ngiraba naye ng'olowooza nvuunula bituufu naye olw'okuba nagirabye Katonda yampa taye musumba weyagalidde mu nsi Katonda yampa ekyokukwata mu mutwe kati nga ntuula mu firimu bwenti nenjiraba bulungi bwenti nenjiraba nenjiddamu nenjiteeka nti yeyewedde nendaba ey'okubiri nangamba eyo ewedde nendaba ne firimu ze nalaba ewiiki ejja ze nayogerera kati nga of course wenjogera bwe ntosa kugamba nti si kituufu nankuba n'ekiddako nagamba genda onoonye gundi kati nga njogera nina enjogera yange gye nalimu nali soogera ngayo bajingo naye nga jingo ye bambi ayogera bulungi asanyusa sina mu bantu boogezi ba firimu sina n'omu gwe nsobola kujerega buli muntu yazuulayo ekisobola omuyisaawo ne ba junior bajja ne kadigito era junior yakopa gundi Maka omuwulira nange era nakopanga Maka kalingo okivuga otya nsumba mpaamu kaperawo tukozesa engeri wa firimu tugerere wa target ogambe adi target yabandamu ninatandika anti manyiyo yatandika bweti kati tutandise esebo kati kojja kuwumangamu ng'osirikamu ng'osirika nagenda akutwala we katandikira bannange raba twatandikira emabbali omusajja baali bamugoba emisinde naye nga tetumanyi kye bamugobera anaawona taawone tetumanyi naye tunula baatulaga emabbali bambi abantu abaali bamugoba emisinde kubanga gye eri mu mutwe njiwulira yatuuka ku lutindo neyakonkonako abantu bamuyambe naye nga teri ayamba bannange raba yasalawo n'agamba ekiva kibe bamukuba ensaale bambi ebyewe byakoma
Pastor Timothy Kaweesi era olaba ogenda oginoonya ojja kawe gyotandika waliwo gayi batandika bamugoba bwe batyo nga bamugambye bagenda kuwa ssente bamuwa ssente era olwama ssente nga bazisibye wano lwakuba bamukiitinga bukiitingi bamuga kasono abuuka olutindo olwo nga ssente ozo naye n'agezaako ne babambi bamukubirawo ensala olwamala omusajja n'ajja n'amusalako ssente n'azitwala bambi so nayogeranga firimu Adi Target ani mugundi waayo bamuyita Jean Claude Van Damme woyogerera emirimu gyo wagikola Musumba nkoze emirimu wakubaraga oyo oyogeredde firimu oyo otegesa ebivulu gundi bazanga de transnight debaja transday biki emirimu ebirala so ebintu ebyo twabikoleranga ddala nagenda ne ku kizinga nentuuza abantu okuva eno mpaka ngeri nga baleese VJ ng'ogenda bagamba ki kwogerera firimu nga gwe VJ gwe baleese wangi musajja yakatandika butandisi batulaga omusajja naye ng'afaanana bitya nno bambi naye ng'ayambadde bwatyo oyo nno twabagamba ye kabaka bamuyita John Rambo awo no twogera First Blood 1 awo ava eri mu Vietnam ayingira kibuga bamuyitani bamuyita John Rambo kabaka kuzanyira sinema nkuyanja tutandikidde kweno yennyini First Blood 1 naye nga netutugireeta bannange maaso ku lutimba akali ebweru nno duka misinde kubanga ali ebweru osubwa olaba kanyume tewali production yena ku mixingamu kujja mu wali wali nate ngoli wali kusema kwenye ebweru no duka emisinde ojo yingire mama oyo kabaka bamuyita Jean Claude Van Damme si mu America bya ddala enzalirwa naye mu Belgium ayagala ebisinga kawo ojja kujja ontuukirire n'ekyakulese sinema tunula bannange bambi yali eno naye ng'ali eyo bwatyo atamanyi kyanonya yali ng'emabbali bambi ng'ali awat batulaga omuwala yagira mu nzirusi kati oyo omuwala yali anoonya taata we oli gwe baakuba akasaale kati bana baali baagala kumubba ntuula mu firimu n'ogamba taata maaka gyali naye gwe tuula naye ng'ate nganze ng'amba ndi kiyenje ku maaka era up to now naye ate oli mulungi up to now nze ndaba maaka na Junior abala sibeetaaga nyinza okulabako kunyumya kubanga sinna firimu naye ate siŋŋenda ku YouTube naye ndownloadinga maaka kubanga bakatisi ba makosi tebakyaliwo naye nga bakatisi ba makosi bali bakabi be baali ab'amaanyi nga balina zihiti be baali ab'amaanyi VJ Maaka alina byatunyumizaako abajja ne bamuwambakawo ekintu mu magezi nga bo balina resources ne facilities ndowooza be bamakasi abo naye nga gwe nkubuulire Maaka atuula bwati mu firimu n'akugamba kati fe olwalwo yatulaga nga tukopa bibye n'agamba oba bino byensomesa mubitegeera bannange P5 P7 paka gundi mwe munatusonyiwa kano si kamwe kati nate Maaka omulaba alina omusajja teyasoma nnyo kiri awo alina omusajja gwe yalinga atendereza ennyo bamuyitanga Masaana wamulyako eyatambuzanga ekitambi ng'agenda agira simanyi firimu ye yebeera mu oyo gwe yakopako ye gwe yakopako naye ate ye teyakireeta ye mu buliwo oli yakikomye eri mu analogo mukyalo yakolanga ebikaali kati olwakanda kakolanga bwe kati nakulaga Maaka bwebeera nga yayogera ayogera ye Maaka ndowooza ngeri Katonda abeerako n'ekitone n'akikuza ku Church News TV Uganda tell the story tunyumize mukisenyawo ku bibbi ng'ajja akwata kipikipiki kye nga mulonge Maaka okunywa kasigala naye nga baaba ngayakutudde mu kintu kaka babajjaawo ne bajja abakekke bayogerera naye aleke kebyazze luvannyuma nga nze nabawulya tukyali bato dda nnyo kati ate ffe tuli bakawukana okay kale ku Church News TV Uganda tell the story tunyumize Musumba ekintu ekyo kimanyi nti baliwo abakwebuuza bagamba nti VJ waffe oli weyitanga VJ era Tommy Kulu era kyekyo ngovuunula kati nga soogera Tommy Kulu njoga VJ Tommy ndabika nalabako ku firimu zo ku ddeeke zaaliwo ku ddeeke zaalimu VJ Tommy
nga tulya. Okay. Tuzeyo wali Musumba. Okay, tuzeyo wali. Olokoka di era wagwa njiri ekutomere kusanga wa. Olokoka 9:3 bulungi aho. Ku Lubaga Road waliwo kanisa bagiyita Appointed Harvest. Pastor bamwita Michael Lutalo. Kujugula. Jugula nga kumbuzi. Kujugula eyo kumbuzi walala aukalinga kapanya kafenga tugenda mu kisenyi. Nejugula eyo waliyo n'entaano bamalalo b'ekijjukizo kya Yohana Maria Muzeyi. Yohana Maria Muzeyi. Eri kujugula. Kulide oba kiwulire situkanga waawo. Waliwo kyakera up to now ekyaliwo. Bagita Appointed Harvest. Kati Musumba waffe Bishop yadda natete kati waliwo bangamba waliwo Suuna n'abasumba mwalimu abasumba bangi kati anteza awo nalokokera awo nvaawo nziro wa Musumba Joyce Nyombi kanisa bagiyita Christ Jesus Foundation Church esangibwawa yali esangibwa ku Butikiro era mu Lubaga Road awo opposite ne Kisingiri kumpi ne Lubaga Road abantu babanga owulira kati okugeza Kasubi nampuleko yabuli awo webutobuliranyaganye kati nga bw'owulira obako ngambe ngagama mu Kisenyi wali n'abagereka wano Kisenyi wamusimanyi gundi owino ko yabubeera awo kati ate oyo omukyala gwe bayita Joyce Nyombi nze gwe mpita Omusumba kubanga yete yankola nnyo omulimu yankuba ekibooko yankuba omusipi yankuba buli kimu kyonna nga ayagala nfuula ekyayagala yanteeka nga ne mu kintu nga sikyetegekedde nga tugenda ku lusozi tugenda wa mu kibira kusiiba nga nyenda kusiiba nawe naye nga gwe n'ebyokusiiba obadde tobimanyi era kati nsiiba naye waliwo ebisiibo by'oyinza okulaba biri byali birala amazima ddala so nantwalanga mu kusomesebwa okwo konna konna kale bambi ankozeemu omulimu mba akyali mulamu akyali mulamu Musumba Joyce tumutumiddeko nnyo Pastor Joyce Nyombi olwamala nga akoyekoyemu obukadde n'atulekera Musumba John Kazibwe John Kazibwe ali Kawalaawo ate ndooza n'abasumba obumu bw'abasumba bwalimu naye nga mukulembeze John Kazibwe amina kati ate awo John Kazibwe n'atukolamu revival y'okubuulira enjiri nga tubuulira enjiri y'abasiraamu n'abalokole kati kubanga John Kazibwe yali sayidi eryali erinnya lye kati nga tulumba waliwo abaali abasiraamu bedda ababuuliranga Kyeswa Walugembe kati awo nga betulumba nga tugenda nabo kati mu njiri ey'obudaala basiraamu ensonga lwaki njagala nnyo ngimanyi naye nga naviira ddala eyo so kati awo mu kusomesebwa okwo ensonga lwaki njagala kugamba bwe nti ansa gy'osinga okwagala ogamba ndokoka ddi oba nywera ddi ogwo gwe mwaka gwe sijja kugamba sigujjukira naye mmanyi engeri gye nava mu biri ebintu ne neesalako biri byonna ne ntandika okufokasi yange okugiteeka ku kanisa nga nobongamba okwogera firimu suwa nobongamba ekiduula saagala nga n'embaga yennyini bw'oba tompise seetwala olwo Musumba tutegedde obulungi awo kati lwaki kiri ekyokuvunula firimu eri kyewali olina mu secular world abo wasala okujja eno atowajja nakyo novunula Christian movies kubanga bw'otandika okwogera bw'oti katesti nze ndowooza bangi abakamisinga ka VJ Tommy bangi abakamisinga naye ate nga bwali kaleese eno oba oliawo kali kyenyinza okwogerako osooka n'olaba biri byonna byalinga kikolimu kunoonya woofunira kunoonya woobeera ogezi kwegamba kyotasobola okigezaako naye ng'obeerawo kwegamba ng'omuntu wanaakwata ebibeera ku mazzi kitengejja tebirina tonawo ojja kukwata gavumenti obeerawo kati ensonga lwaki nkoze ebintu bingi ebimu byendese nayo nga binsinga obunene ontegedde bulungi kati nategeera nti nsooka giraba nenkoppa nenkola kibati omulembe guno bwetaagisa okunnyonnyola tekwetaagisa kuyiiya jjukira nakugamba obujulize bwange wali oyi by the way akantu obayijaga tutuukewo ti Musumba bwe tulaba ebitabo byaffe wali na wano ate ndaba firimu z'olimu za luzungu ate ondaga nti byonna obirina wano kitegeeza wali obazimbira ku mutwe gwo anti ndaba ebintu byendaba byennyini byembagamba sebo ate tu firimu ezo kwalingako
akagundi akapapula akagirako akakulaga olwaziro firimu mpanvu naye akapapula akaginyonnyola tekatwala oba ng'omanyi okusoma tekatwala na ddakiika ziwera 6 okasoma firimu eno bagikwata batima kubulira amanya speed kati ng'oluusi osobola n'ogamba wayi musa soko obwe akantu ako n'akayitayita mu lokolode nabirabidda kati nze woŋŋamba obeera omaze otereka nze naye musumba nga wabuulira nyinza obutawandiika byawandiikibwa naye waaba ng'ayita abaasoose okumanya nasomye ekyawandiikibwa kinga nze asooka ekyabalamuza essuula bwe ziti wawandiiseewa nga sirina naye nakugambye era weoyo oyagala nga ondeese engeri nayekolanga nnyo kiri ekyokwogerera firimu kati nga nzija n'enkwogeza wagambye yesu yeebazibwe wagambye mubikuleeko mukyabalamuza essuula 2 ate lwaki oyogera bwoti anti njogera nga wabadde oyogera kati ngamba jjawo katembawo kagamba nga nkwata bukwasi nenjogeza omuntu nga bwe yayogedde nali mu bible school teyasesa abantu amina nga ninawe nawandise bali abasajja bakozesa speed naye bampita nentandika wali nebabuuza omusajja gwe babadde ki emboozi ya pastor Timothy tejja kuggwa kuba banna ekituufu kiri nti enyuma oba oliawo tulifunangayo olunaku mu mwezi ne tubeera nga tumubaleetera ku channel kuno nga anyumyamu wamu naffe ffenna n'ekirala nga atulaga tutya bwe tuyinza okukutula ekikolimo musumba bwe kinaaba kisobose tulikifuna nga buli mwezi at least tufunawo program nga yakumenya kikolimo nga yakwogera ku mbeera efaanaganako ng'eyo kuba nze ndabye okuyitibwako kunene ate n'ekirala ffe ng'eggwanga ffenna tukwetaaga twaleetaaza okuwulira ku message efaanaganako ng'eyo eva mu ggwe kubanga otulaze nti yeggweggwe ate oyinako ne gy'ovudde weewawo otulaze okutula ekikolimo naye ate otulaze ekikolimo era kyekiriwa right nga sinnakusiibula nga tuddirira okusemberera entandikwa y'enkomerero yaffe is that the right word nga tusemberera entandikwa y'enkomerero yaffe yes nze ne bannange twalyagadde okumanyako bali bannaffe betukulaba nabo wano ku channel atwalyagadde okumanya ojja otya okusisinkana omuyimbi pastor Judith Wera eyafuuka kaweesi by the way ngenda kubaako ebintu byennongoosaamu ona wayogedde nti pastor omukulu owa Ndejje Miracle Revival the sense pastor omukulu ate naye si pastor omukulu pastor omukulu ye Yesu amina ekyo ekitiibwa kya Mukama naye Mukama abaako omuntu gwawa okuyitibwa kaakati ekkanisa eno Miracle Revival esumbibwa musumba Judith Wera ye senior pastor weobuweereza buno bwolaba ye mukyala wange so lwaki bagamba muzeeyi nze muzeeyi taata w'omukifo kino ate ye maama pastor omukulu ekyo kyo njagala nkirongoose abamu bagamba lwaki tuseegwa abeera senior pastor ekyo sikyewulira sijja kuba ye senior so kakati nti okumusisinkana buweereza nali muweereza mweyo kanisa gye nkugambyeko Christ Jesus Foundation Church ate naye muweereza gyaweerereza yonna zino conference overnight crusades gye tusisinkana naye otyo kati nga naye anawaweerereza kiseera kyatuuka naye n'atandika obuweereza bwa Miracle Revival kati awo Mukama n'atugatta naye yatukwasaganya naye awo bwe buweereza kati wano wetutuuse wetutuuse twabusanga that time nabusanga nga mulimu abantu nga 8 bantu 8 naye ekikulu kya byonna bwali buli ku ground ekyo nze kyempa ekitiibwa nti bwaliwo ku ground si enze guyinza okuba omulimu emirimu gyonna gyonolaba gikoleddwa nga tuli naye abamu nekibalowoozesa nti nze naye nga eggulu nga liwulira ye maama ye founder buli kimu kyonna wa Ndejje Miracle Revival yes so ekyo njagala nnyo nenkyogerera mu kamera ate nenkyogera ku maradio vakuba n'abaana b'ennaku zino boositudde ne bafuuka ow'amaanyi n'alabanga w'amaanyi n'okwagala okusinga ku kitaawe ye n'agamba nze yatandika kino kwegamba n'atawa kitiibwa oli so I appreciate my wife yes so yatandika ekintu kino
kati leero kikuze kizadde ebintu bingi byowulirako ebimu ndowooza tunaaba tusobodde abantu bano okubalaga balabe mbatwaleko balabe wawe gye twazaalibwa biki ebintu byenjogerako nze nina wesoogedde natandika mu nyumba ya nusu kasanvu ate nekyokubiri ngaovudde eri Kasubi ng'ovudde ne ku ebyo nze natuuka ekiseera nga ndaba street njikooyo ne batandika okunsuza owantu nga nsuluza buli kanako nsulawo nusu 10 naye nga tolinawo teweebaka ositambale mu nsonyi ate nanenca nokomawo osasula kusitama buke sitamanga bw'otuula buke sikwebaka naye nga otwawe tujja munawesanawe basse ku muno noliwebaka ku muno wakoowa muba bwe mutyo Kampala njinza okugyogera naye nze njagala kubagamba Kampala saagirimu nti oba kiki naye ebintu ebyasinga okumbonyaabonya byonna kyali kikolimo kati kyakubibwa kyakutulwa kati nsula waggulu mu flat. Amina otegedde bulungi flat tuzwalayo kodi tugirage abalabi bano bayirabe Katonda mulungi ennyumba wange weeri tusooge nayo nakakati sawa zino emisinde gisobola tuligendayo oluddako musumba manyi omuganda agamba nti akabi kali muki malayo toli muganda malayo musumba amasebo gali kamera akabi kali muki akabi kali mukuyi. All right, Good Church News TV Uganda, tell that story to new music. Yenzen Paji given Brian Kagati the gospel music na. I'm very glad. Gospel music apostle. It's because mbade no musumba wano. Wanange tuline na wano. All right. Nana ansazeko. Ate musumba. Dr. Brian Kagati. Nzen Paji given Brian Kagati the gospel music na omupala fine. What is talking about? Lwaki nkususa wano tujja kubanga twongerako ku musumba Kaweesa gye bujja sina kindi tuyinza okutuulako naye netukirowoozako netukubaganyako ebirowoozo netulaba tutya oba tunaamuzanga buli mwezi n'atuwangayo programu emu nga tuwayamu wamu naye nga bwe twogera ne ku kikolimo bannaye ndabire ddala nga we still have a lot to talk about that. Mukama Katonda abanjagalira abampeera omukisa baganda baffe abali Abu Dhabi abali Dubai abafarida bali wano Saudi Arabia muŋŋamba ebintu bino mubiraba Mukama Katonda abanjagalira abali Uganda ku butaka. May the Lord God bless you for doing that great work. Paji given Brian Kagati ate tukyali wano